جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على تقديره، الحمد لله على حسن ما صرف من أموره، الحمد لله بحسن صنعه، الحمد لله حمد الذاكرين وشكرا على إعطائه ومنعه، أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوئ عملي أستغفره. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. فكل الأنبياء من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فعذرا يا سيدي يا رسول الله إن قصرت في وصفك حقا فإن وصفك لا يوصف. اللهم ربنا صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. abalungi mwena abalaba Salam TV yonna gye musinzira kubanga mutulabe nchayo lwaleero mukirize tutandike n'okwogera ku mukama waffe oyo Nabbi Muhammad, mukama waffe Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala yatusiimira ekyengera ekyokubeera abasiraamu. Abalungi okubeera omusiraamu Allah tabaraka wa taala kusiima busiimi, era abasiraamu mwesuneko mumanye nti mulina okusiimibwa kwa Allah subhanahu wa taala. Ekyo nabagamba abamanyi abatukulembera ridwanullahi alaihim bakisimbuliza okuviira ddala mu hadithi, bakisimbuliza okuviira ddala mu hadithi Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali asaba ng'alaba obusiraamu kitiibwa kyabwo kigenda kisebengerera, ng'obusiraamu bwetaaga amaanyi ag'enjawulo, yawanika emikono eri Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam namugamba nti Allahumma ayyidil islam, riwaya ndaga nti Allahumma a'izza al islam. Allah obusiraamu nkusaba obwongere ekitiibwa, Allah obusiraamu bununuze bufuuke bwa bbeeyi bi ahabbil umaraini, nga kuba Umar ababiri oyagaddeko omu. Ba Umar ababiri kwaliko omu gwe bayitanga Amr ibn Hisham oba amanyikiddwa nga Abu Jahli. Omusajja oyo Amr ibn Hisham Nabbi yalaba nga singa oba oli awo ayingira mu busiraamu, obusiraamu bujja kweyongera ekitiibwa. Namugamba nti ambi Umar ibn al-Khattab, oba otuwe Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, mungu gwoba osiima. Nabbi teyasaba kusiramuka kw'abano nti Allah basiramule, Allah siramula Umar ibn al-Khattab oba siramula Amr ibn Hisham, bali Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaba mukwano gwa Allah eri ababiri bano. Allah yagaleko omu, Allahumma a'izza al-islam bi ahabbil umaraini, Allah ngo yagaddeko omu kuba Umar bana ababiri. Ekyo nekiraga kyamanyi kye batunuulira baga nti ekyo kiraga nti omuntu yenna okubanga Allah subhanahu wa ta'ala mwambaza ekyambalo ky'obusiraamu ke kabonera akasooka akenkunala akalaga nti omuntu oyo aliko omukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Musaba Allah tabaraka wa ta'ala omulungi nga bwe yatambaza omukwano gwe, Mungu n'atwagala. Musaba Allah ayongere okutwagala, atuwangaze nga tuli basiraamu, bw'ali bwatuusizza akaseera atujjulule nga tuli abakkiriza abannamaddala. Abalungi abatulaba eyo yonna gye musinzira okubanga mutulaba, mukkirize tugatte eddoboozi eryange n'eriryo, tumwogereko, tumusaalire mukama waffe w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam yayita mu bingi, omubaka wa Allah yayita mu bingi, omubaka wa Allah yavumwa, omubaka wa Allah yakubwa, omubaka wa Allah bamukyojja, bamukola buli kinene kyonna nga kye baagala akole, ate eddiini busiraamu agiveeko alekeraawo kugisomesa. Naye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabagambanga nti wallahi law wudi'a al-qamara fi yamini washamsu fi yasari, bannange ne munaakwata ne munteeka enjuba mu ddyo, ne munteeka omwezi mu ddyo n'enjuba mu kkono, yani omwezi n'omusana nebanga bikutte byokya mbiwulira ono bunyogovu bungi n'ebbugumu lingi, ala an atruka hadha al-amr, ng'ekigendererwa kyammwe kyanze Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kulekera okusomesa busiramu yabaga nti ago mukoota mugalu monde sijja kusobola kikola sisobola kuleka dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bal ntekeddwa okugisomesa mu mbeera zonna sallallahu alaihi wasallam neyeewaayo asobola okulwana asomesa eddiini ng'ekigendererwa kye kikulu liyukhrijana min adh-dhulumati ila an-nur atubbulule tuve mu kitanga tuve mu kizikizo eky'obutabeera basiramu bal ila nuri al-islam tusobole ffenna okuggweera mu kitangaala eky'obusiramu Allah subhanahu wa ta'ala nakkiriza sallallahu alaihi wasallam nabanga yakola kaweefubeewe nabanga kaweefube oyo yateeba nze yateeba ggwe ne bukyo olwaleero nga tuli basiraamu abannamaddala tusaba edduwa lubeererega nti allahumma rabbana ahayina muslimin tukusaba Allah otuwangaaze nga tuli basiraamu rabbana watawaffana mu'minin tukusaba Allah otujjurule nga tuli abakkiriza abannamaddala rabbana warzuqna shahadatan inda almauti natiqina biha alimina biha nga bwe tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala otugabirire mu kaseera ak'okufa okwogera shahada nga tetujja tulabwatula ku nnimi zaffe bal nga tugitegeeza mu butuufu bw'okugitegeeza Allah subhanahu wa ta'ala abalungi eyo nno nga tuvuddeyo njagala kubategeeza tetuli ku nkizo ez'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga twatandise omwezi gw'endozo olwaleero ennaku z'omwezi bwe mbasibaze bubi ennaku z'omwezi leero 3 ennaku z'omwezi leero 3 kale otubale ennaku z'omwezi leero 3 omwezi ogwa Rabi'il Anwar oba Rabi'il Awwal omwezi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omwezi gwe yazaalibwamu ekyo mmanyi buli musiraamu yenna akimanyi twalinga baana bato bwe twasomeranga mu mizikiti nze nasomera ku muzikiti awo ku Lubaga Road wa Sheikh Mugabi olidde naye twayimbanga kayimba kaga nti abange musirike mbabuulire ekyafaayo ku Muhammadi yazaalibwa 12 omwezi ogwa Rabi'il Awwal ekitegeeza nti ekyo twakiyimba kuva nga tukyalina baana bato nga tukimanyi bulungi nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 12 mu mwezi ki omwezi ogwa Rabi'il Awwal oba Rabi'il Anwar ng'abamanyi bwe baguyita mu mwezi guno ogwa Rabi'il Awwal oba Rabi'a asooka Rabi'a omubereberye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala mwamwoleka eri ensi olide Nabbi sallallahu alaihi wasallam nabagamba enkizo ye esookera ddala ku bantu bonna huwa awwalul bashar sallallahu alaihi wasallam Nabbi sallallahu alaihi wasallam awwalul khalq ya Allah subhanahu wa ta'ala gwe yasookera ddala okutonda akonjagala okukaddamu abamu bamanyi Adamu alaihi salatu wassalam kituufu ne Adamu alaihi salatu wassalam naye yasooka okutondwa Allah subhanahu wa ta'ala yasooka kutonda Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah era yasooka kutonda Nabbi Adamu alaihi salatu wassalam fakaifa dhaka ya sheikhana ekyo kiyinza kubeerawo kitya kubanga Allah yasooka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasooka okutonda ate nga Allah yasooka kutonda Nabbi Muhammad Nabbi Adamu alaihi salatu wassalam a'iruni alquluba wal asma' munjazike ku mitima gyammwe n'amatu gammwe nekino nsaba mukitegeere mukiwulire bulungi ate mukitegeere bulungi Allah subhanahu wa ta'ala yatonda Nabbi Adamu alaihi salatu wassalam nga ye awwalul bashar nga Allah gwasoose okutonda jisman mu mubiri omubiri guno Allah subhanahu wa ta'ala yasooka kutonda Nabbi Adamu alaihi salatu wassalam nga mubiri omubiri nti guli awo omubiri Allah subhanahu wa ta'ala yasooka kutonda Nabbi Adamu alaihi salatu wassalam wa anfakha fihi min ruhi Allah namufuwamu omwoyo Adamu alaihi salatu wassalam nafuuka omuntu nganze nga bondaba nga gwe booli olwaleero idhan Adamu alaihi salatu wassalam kyekitonde kya Allah subhanahu wa ta'ala ekyasookera ddala Allah kyeyatonda nga mubiri obantegerekese bulungi wa amma rasulu sallallahu alaihi wasallam atombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe mwoyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yasooka okutonda waliwo enjawulo kati w'omubiri n'omwoyo mu mbeera ey'omubiri Allah subhanahu wa ta'ala yasooka kutonda Nabbi Adamu alaihi salatu wassalam wa amma mu mbeera ey'omwoyo Allah subhanahu wa ta'ala yasooka kutonda Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ekyo omubaka wa Allah yakiraza mu hadithi nyingi yagamba nti kuntu nabiyyan wa adamu munjadilu baina tinatihi riwaya ndala yagamba nti kuntu nabiyyan wa adamu baina arruhi wal jasadi yagamba nti kuntu nabiyyan nali nabbi nze Muhammad sallallahu alaihi wasallam yenyini yayogera sallallahu alaihi wasallam agamba nti kuntu nabiyyan nali nabbi wa Katonda wa adamu munjadilun baina tinatihi nga Nabbi Adamu alaihi salatu wassalam akyali nattaka Allah subhanahu wa ta'ala tannaba kumutonda nti wuuno mu mubiri idhan fa rasulu sallallahu alaihi wasallam
كان صلى الله عليه وسلم نبيا وآدم عليه الصلاة والسلام لم يكن نبي صلى الله عليه وسلم يلي النبي آدم عليه الصلاة والسلام تنبنا كبيرا شيخنا ليندكو نبي أفنو والنبي غوزي زي ميكانا مويتانو شوية نبي آدم نبي صلى الله عليه وسلم يفنو أبو بكر غوزي زي ميكانا مويتانو نيت يفنو والنبي yali nabbi nga hatta tanabana kubeera mubiri sallallahu alaihi wasallam nga tanaba kuzalibwa sallallahu alaihi wasallam. Idhan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yenyini atunyumiza natugana nti kuntu nabiyan wa adamu munjadiru baina tinatihi, nali nabbi nga Adamu alaihi salatu wasalam akyali na muttaka tanaba kutondebwa kufuuka mubiri alayhi salatu wassalam. Riwaya dalaga nti kuntu nabiyan, nali nabbi wa Katonda wa Adamu alayhi salatu wassalam baina ruhi wal jasadi, nga Adamu ali wakati w'okubeera omwoyo n'okubeera omubiri, nga Allah subhanahu wa ta'ala tannaba kumutonda mu kifaananyi kye. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala فخلق سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام نامتوندا nga gwe mubiri ogusokedde ddala okutondwa. Wa amma الرسول صلى الله عليه وسلم Allah tabaraka wa ta'ala nabanga yamutonda nga gwe mwoyo ogwasookera ddala arruh, nga gwe mwoyo ogwasookera ddala okubanga gutondebwa. Nabbi Adam alayhi salatu wassalam era agenda okutondebwa n'asiŋŋaananga emyoyo. Allah subhanahu wa ta'ala yagitonda dda era Allah n'agimwoleka n'agiraba mumyoyo egyo. Nabbi Adam alayhi salatu wassalam n'alaba emyoyo egyo nga Allah yagitonda dda n'ogugwe Allah yali yagutonda dda. Fenna Allah subhanahu wa ta'ala yatonda emyoyo gyaffe omulundi gumu. Omwoyo gwasooka okutondebwa gwe gwa mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, egyaddako gyonna Allah tabaraka wa ta'ala n'agitonda omulundi gumu. Yensonga lwaki tulina endagaano zaffe ne Allah ze twakola nga tukyalina myoyo. Tulina endagaano zaffe ze twakola ne Allah subhanahu wa ta'ala nga tukyalina myoyo, nga Allah okutukakasa nti abange nze Katonda wammwe mukkiriza. Aqrartum qalu aqrarna, nitukkiriza nti Allah ffenna tukkiriza gwe Katonda waffe, togattibwako oli omu. Allah agamba nti ekyo nkijulidde wa ana ala dhalika min ashahidin, ndi mujulizi ku ekyo. Idhan ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam yasooka okutondebwa ruhan mu mbeera ey'omwoyo. Wa sayyidina Adam alayhi salatu wassalam nabanga yasooka okutondebwa jisman mu mbeera ey'omubiri. Idhan bwe tugamba Nabbi sallallahu alayhi wasallam yasooka okutondebwa ruhan, tekikubuzaabuzanga mu mbeera ey'omwoyo ye yasooka. Wa amma mu mbeera ey'omubiri fahuwa sayyidina Adam alayhi salatu wassalam, ye sayyidina Adam alayhi salatu wassalam. Allah namutereka sallallahu alayhi wasallam ng'agenda kumugjayo nga nabbi yasemberayo ddala. Naye nga bannabbi bonna abaakulembera min ladun Adama alayhi salatu wassalam arafuuhu wa azzaruuhu, bamutegeera ne bamuwa ekitiibwa sallallahu alayhi wasallam. Okuva ku nabbi Adama alayhi salatu wassalam jamu ku bannabbi bonna mpaka ku nabbi Isa alayhi salatu wassalam, bonna baategeera nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam era ne bamuwa ekitiibwa ne bamwagala nnyo, hatta abamu ku bo beegomba okuwangalira mu umma ye, abamu ku bo Allah n'akibamma, abalala Allah n'akibawa. Fasayidina Musa alayhi salatu wassalam yegomba okubanga ali mbagoberezi ba umme ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah yamulaga ku umma zonna, umme zigenda okujja nalabanga ffe ekibinja kyaffe umme eno, ekibinja kino ekya omulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam gwe gusinga okubeera omulungi eri Katonda. Namugamba nti mukama wange Allah, lwaki tompadde mwogo? Allah yamugamba nti awo gwa Muhammad. Namugamba nti kati wenkusabira nange kale onfuula omugoberezi wa Muhammad mbeere mu kibiina ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala n'atakkiriza. Abalala ne bakyegomba, Allah n'akibawa. Fasayidina Isa alayhi salatu wassalam, Nabbi Isa alayhi salatu wassalam bwe yajja era azze kukola ki? Kulanga bukulembeze bwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwa nabbi bwe nti yajja, okitegedde, yajja nga azze kulangirira wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Ekindese gye muli okubawa amawulire ag'ebbeeyi, amawulire ag'enkizo, amawulire ag'enjawulo nti agenda okujja nabbi oluvannyuma lwange nga bamuyita Ahmad oba Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Idhan farasulu fasayidina Isa alayhi salatu wassalam jaa mubashiran bisayidina rasulillah, yajja nga azze kakasa ggwanga kukakasa nsi nti waliyo nabbi agenda okujja omulala, nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naye temwerabya nabbi Isa, naye nabbi wa Katonda era alina enkizo ewa Katonda, alina na bingi bye yakola ebikakasa obwa nabbi bwe sallallahu alayhi wasallam. Isa alayhi salatu wassalam yabikola bingi ebyalaga nti yali nabbi wa Katonda, naye mu byonna yasaba Katonda abeere omugoberezi wa nabbi sallallahu alayhi wasallam mu umma ye. Allah n'akikkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala n'amutwala
n'amutwala n'amutereka mugulu gye yamutereka ng'agenda kumuzza fi akhiri zaman ng'enseene n'atera okuwunzikwa okuggalwawo okuggwawo Allah ajja kumukomyawo. Nabbi Isa alayhi salatu wassalam tagenda kudda nga nabbi, agenda kudda ng'omugoberezi wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kubanga fatratu nubuwatihi, ebbanga lye ery'obwannabbi Allah subhanahu wa ta'ala yali yisadda qabla sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, olubereberye lwa mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kitegeeza ki Nabbi Isa mukudda kwe Allah bw'anaaba amukomezzaawo agenda kudda nga mugoberezi owa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, era kitegeeza nti agenda kudda ng'agoberera Qur'an eya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, so seeyiye se kitabo kye, agenda kugoberera Qur'an ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, era agoberera sunna z'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Isa alayhi salatu wassalam, ndowooza nti bwe tutambula ffenna mutandise okulaba ebyenkizo ebya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nti yalina nabbi nga tannaba kubeera muntu nga nze oba nga ggwe, yali nabbi wa Katonda ddala, era amanyi bagamba nti ye nabbi yasookera ddala sallallahu alayhi wasallam, ye nabbi eyasookera ddala, ye nabbi yasooka qabla Adama alayhi salatu wassalam, nga ne Adamu tannaba kubeera sallallahu alayhi wasallam naaba nga nabbi wa Katonda. Tukijjawa mu hadithi gye mbasomedde, kuntu nabiyan wa Adamu munjadilu bayna tinatihi, yagaa nti abange nze nali nabbi wa Katonda ddala nga ne Adamu alayhi salatu wassalam tannaba kubeera nabbi. Omulungi andaba olwaleero tekikubeera wala tinomubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga tannaba na kutumwa, akyalina Makka mu mbeera y'Abakuraishi eyo gye baamulabiramu nga bamwesiga balaba omuvubuka omulungi, naye tebamanyi nti agenda kubeera nabbi wa Katonda. Tannaba na kuweza myaka 2, tannaba na kuweza myaka gya Allah kumutuma afuuke nabbi we, myaka 45. Olide myaka 4 Nabbi sallallahu alayhi wasallam tannaba kugiweza, emyaka 4 tannaba kugiweza, naye wakati mukubanga tannaba kugiweza alina ebyalaganga nti nabbi. Yagamba sallallahu alayhi wasallam, inni la a'lamu hajaran bi Makka, nina ejjinja lyemmanyi e Makka, nina ejjinja lyemmanyi ng'ejjinja eryo lyalinga lintwalira salam nga Allah subhanahu wa ta'ala tannaba kuntuma. Ilahi tannaba kutumwa, naye n'amayinja gamutegedde nti oyo wankizo, era ne gamwagala ne gatandika n'okumulamusaako sallallahu alayhi wasallam, gategedde nti gwe gawangaala naye muntu wa bbeeyi, muntu wankizo. Idhan fa rasulu sallallahu alayhi wasallam, ebyo byonna byalaga irhasat, byalaganga obwannabbi bwe nti nabbi orede naye agenda kufuuka mubaka, kubanga waliwo fihi farqun kabir baina nabiyyi wa baina rasul, waliwo enjawulo nnene wakati wa nabbi ne rasulu n'omutume. Idhan fa rasulu sallallahu alayhi wasallam kana nabiyyan, yali nabbi, wa Adamu munjadilu baina tinatihi, nga Adamu akyalina mu ttaka, bal wa asbaha rasulan, n'afuuka omutume Allah subhanahu wa ta'ala gwatumye. Kyabeerawo ddi ekyo? Hina bu'itha, mu kaseera Allah bwe yamutuma nawe nti kati nkutumye ogende eri abantu otuuse ebigambo byange. Okitegedde? Ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam yali nabbi bifo, era ekyo kiraga ki nti nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala tabangako mu bubuze bwonna, hatta fil jahiliya, nawadde nga obusiraamu tebunnaba, Allah tanaba kumutikka risaala bwobaka kujja kubusomesa. Nabbi yali sallallahu alayhi wasallam nga nabbi orede eyali akola obubaka obubwe Allah subhanahu wa ta'ala bwamulagidde okubanga akola, era tekibabeera wala ne nabbi okugenda mu mpuku yatahannathu layali, asobole okweyawula abeereyo ebiro ng'asinza, obwo yali akola bwa nabbi. Ezimu ku njawulo za rasulu ne nabbi, annabiyu gwe bayita nabbi Allah baamusaako obubaka nga bubwe yakola eddiini, wabula nga temukakatibwako kugituusa eri balala, oyo nabbi. Wa amma rasul gwe bayita omutume, yoyo Allah subhanahu wa ta'ala gwawadde obubaka n'amutuma abutegeeze n'abalala, nga bwe kiri eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah yamala okumutuma okumutika obubaka obwo, wa ba'athahu ila nnasi kaafa, Allah n'amutuma eri abantu bonna. Omulungi andaba olwaleero wano njagadde okulagira enkizo z'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ekulembedde zonna
inti kana sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan qabla an yukhlaq yali nabbi nga tannaba kutondwa mu mubiri sallallahu alayhi wa sallam wantegerekese الرسول صلى الله عليه وسلم نجّا الله سبحانه وتعالى amuyisa ku migongo gy'abalongoofu okubeera ku bajjajjaabe min ladun adama alayhi salatu wassalam Allah yajja amuyisa mu migongo gy'abalongoofu mpaka Allah bwe yamufulumiza mama Amina binti Wahab alayhi salam abo bonna baali balongoofu yensonga lwaki Allah mu Qur'ani yagamba nti wataqallubaka fi sajidin wataqallubaka fi sajidin Muhammad alayhi salatu wassalam bwentyo bwenna kujja mu bantu abategera Katonda abantu abavunnama Allah wati wakasa mu Qur'an Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam nabanga Allah yamuyisa ku migongo gy'abantu bonna min ladun Adama alayhi salatu wassalam mpaka Allah bwe yamuleta n'alabika mu mubiri sallallahu alayhi wasallam nga bonna bayiseeko bonna migongo oba bantu myoyo mirongoofu myoyo mirungi nsonga lwaki abatukulembera mu balongoofu ridwanullahi alayhim bajja bakyogera bakiragana mu bitabo byabwe nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam Allah yamukuuma n'akuuma n'olulyo lwe sallallahu alayhi wasallam okuviira ddala eyo mu kitabo kya Imam al-Barzanji ekitera okusomebwa mu mikolo egisinga obungi wano mulyango wakubiri sindowooza mulyango wakubiri Imam yagamba bwe yali agumaliriza eno yagamba nti wa akrim bihi min nasabin taharahu Allahu ta'ala min sifahil jahiliya subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala yawa Nabbi sallallahu alayhi wasallam ekitiibwa nga akigira ddala mu lulyo lwe nga lugira ddala muliro kuba Imaamu yali amaze okugerera Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabbi baani abamuzaala olidde baani abamuzaala nabaga nti Barzanji eno yeetaaga okwegendereza era atagimanyi tagivuunula owantegereka atagimanyi tagivuunula omulyango gwasooka Imaamu yali akola mukaddima bismillahi rrahmani rrahim abtadi'u al-imlaa bismi dhati al-aliya ntandika okwogera ebigambo bino oba okubasomera ebigambo bino byogera ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bitandika naki bismi dhati al-aliya n'erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala erya waggulu Allah oyo yasukuluma bismillahi rrahmani rrahim yasoose ekigenda nti guno gonna mukaddima naddamu nasalira ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye bwe yatuuka wano wansi w'omulyango gusooka byonna tuyinza obutabivuuna olwaleero lwakadde nga bikafaanana Allah wali batuwadde akadde biidhnillah tujja kgenda tubitunuulira mpola mpola kimu ku kimu wa amma bwe yatuuka mu mulyango guno Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba wa anshur min qissati al-mawlidi an-nabawi burudan hisanan abqariya kimbaga nti Barzanji si ya buli omu kugivuunula wa anshur min qissati al-mawlidi an-nabawi ntandika okubawandiikira ekitabo kino oba okubanyumiza bino nga ntandikira ddala mu kubanyumiza qissati mawlidi an-nabawi butyo omubaka wa Allah bwe yazaalibwa sallallahu alayhi wasallam burudan hisanan abqariya nga bugenda kubanyumiza mu mbeera ya buyimba naye nga obuyimba obwo bwa muntu nga abqari bwa muntu nga ategeera sinti buli omu ajja bitegeera hisanan abqariya nga buyimba bulungi nnyo naye bwa muntu mugezi mbutandika ntya nadhiman minan nasabi sharifi iqidan tahalla almasami'u bihula agandi ngenda tandika nga mbanyumiza okuvira ddala min nasabi sharif okubeera mu Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam olw'ekitiibwa olabye olulyo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Imam atulaga nti olulyo lwa kitiibwa si lulyo ng'olulala ate si bigambo bye ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bw'atyo bwe yakakasa naga nti abange ana khairukum nasaba ana khairukum aba nze mbasinga okuba ne bataata abalungi abanzaala ana khairukum nasaba nze mbasinga okuba n'olulyo olulungi Allah subhanahu wa ta'ala lwanzijamu Nabbi sallallahu alayhi wasallam Allah yamujja mu lulyo nga lulungi lunaafuna akadde nja kujja babuulira ku buli jjajja wa nabbi omu ku omu ne tawhidi we n'okulaga obukkiriza bwe eri Allah subhanahu wa ta'ala na butya Allah bwe yamulaga nti oyo
jajja wa nabbi wa Enkizo. Kati era bwe yamaliriza n'atandika omulyango gwokubiri ogulimu ebigambo bye njagala obbasomera yakutandika nti wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillahi ibn Abdil Muttalibi wasmuhu Shaybatul Hamdi humidat khisaluhu saniya. Agantu wa ba'du fa aqulu huwa sayyidina Muhammad nga mmaze osoma omukaddima guno ogukulembedde n'obbalaga ebiri mu kitabo nawawe entandikira. Agantu wa ba'du fa aqulu huwa sayyidina Muhammad bannange ntandika mbagamba oluvannyuma lwabiri ebyomukaddima nti ono gwenjogerako ye mukama waffe huwa sayyiduna Muhammad ye mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shufu al-adab ma'a al-ulama. Wetegereza empisa amanyi ze balina. Amanyi empisa ze balina ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tayinza kumuyita linnya kkalu. Kuba ne mu Qur'ani Allah teyamuyitako linnya kkalu nga ffe olwaliro bwe tufaanagana. Olwaliro owulira omuwalimu ng'ayogera naga Muhammad yagamba. Muhammad kyayogera. Muhammad kyoyo gw'otulaga nti Muhammad yagamba. Omukkiriza yenna yandibadde ayogera ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwambazaako ekitiibwa naga nti omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukama waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe tutyo tulina okwogera nga tetumwogera linnya kkalu Muhammad yagamba. Omusiraamu si bw'atyo bw'ayogera. Bwe tuba twogera ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la budda okumukulembezaako ekitiibwa oba okumwongerako ekitiibwa. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetumuyita linnya kkalu nga bw'oliyita Muhammad ow'ewuwo gw'ozaala, nga bw'oliyita hatta ne Muhammad ow'ewuwo gw'ozaala olina omuyita n'ekitiibwa kubanga ono nannyini linnya. Bannange okuba n'erinnya lya Muhammad si kitono, wallahi kinene, naye abantu tebamanyi kye balina. Okuba n'erinnya nga gwe Muhammad si kitono, kinene. Kyandibadde kimalira omaliza omuntu yenna alina okulyeyagaliramu n'okuva okulaba ng'alifaanana mu bikolwa ne mu nda ye. Naye bameka kuba Muhammad bwe tuwulira olwaleero nga ekitiibwa kya Muhammad mukama we sallallahu alaihi wasallam takijjaayo. Buli muntu yenna yandibadde yeegendereza naddala linnya lya Muhammad n'amanya nti erinnya lyalina lya bbeeyi. Abaatukulembera bye baalitegeera Sayyidina Imam Muhammad bin Sa'id al-Busayri alayhi rahmatullah ye yali yewanisanga n'odyewaanisa fa inna li dhimmatan minhu, nina akakwate n'oyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitasmiyati Muhammadan, olw'okuba nti mpitibwa Muhammad. Ekyo kyokka kimalira okuba webbeeyi, kimalira okuba w'enkizo. Naye olwaleero ani awulira enkizo yoba Muhammad bwe tulina ngaga nti mpulira enkizo olw'okuba nti yenza Muhammad. Idhan toyogera ku mubaka wa Allah n'omuyisaamu amaaso n'omwogerako ng'olinga ng'ayogera ku Muhammad ow'ewuwo gw'ozaala. Olinga oyogera ku Muhammad akulundira ente. Olinga ng'ayogera ku Muhammad oyo gw'olaba bwe tuba twogera ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulina okukoppa empisa z'abaatukulembera abalongoofu ridwanullahi alaihim. Imaamu bwe yali amwogerako mu kitabo kino yagamba nti wa ba'du fa aqulu, bannange njagala okubagamba nti ono gwe ngenda okwogerako huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillahi, ye mukama waffe. Sayyiduna ye mukama waffe ffenna. Huwa sayyiduna Muhammad ye mukama waffe Muhammad mutabani wa Abdallah oba mutabani wa Abdullah. Subhanallah, huwa sayyiduna Muhammad si kigambo kya imaamu yenga ye, akijambibwa bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yabaga nti ana sayyidu waladu Adam wala fakhr. Bannange nze mukama w'abaana Adamu bonna, si kyakwewaana bwewaanya ekyo Allah yakimpa. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam natulaga nti huwa sayyiduna ye mukama waffe, era kyobola nga baatukulembera mu kutegeera ekitiibwa kye tebamwogera nkowe wadde nalinnya kkalu okujjawo nga batulaga nti huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah, ye Muhammad mutabani wa Abdallah ibn Abdul Muttalibi, muzzukulu wa Abdul Muttalibi, najja nga ayogera olwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe yatuuka eno gye lukoma ng'amaze okutuuka ku jjajja Adnan alaihi salatu wassalam, kubanga yali nabbi yagamba nti idha dhakartum nasabi, bwe mbanga mwogera olyo olwange Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabbi wammwe yabagamba sallallahu alaihi wasallam wa balaghtum adnanan fa amsiku, bwe mutuuka ku jjajja wange Adnani kale buli omu yandibadde akomaawo mu mbeera ey'okuntegeera. Ayagala otegeera ku nabbi ekitono yandibadde kale at least yakomakaawo naaba nga amanyi bajjajja ba nabbi okuva ku nabiyullahi Muhammad sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jaddihi Adnan, mpaka ku jjajja we Adnan eyantegedde ekitono kye bayita al-hadd al-aqsa,
kino nakyo za mukitegeere abalungi abatulaba olwaleero. Qur'ani bweba eyogera ensonga eyogera haddul aqsa, omuwendo ogwandibadde okubeera omutono omuntu yenna gwe yandibadde atandikirwako, ne sunna bwe zityo. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam ogaa nti wemba mwogera bajjajja bange wabalagtum adnanan fa amsiku, ne mutuuka ku jjajja wange Adnani mukomaawo, teyategeeza nti mukomaawo temweyongerayo ku bajjajja bange balala. Musobola okweyongerayo mpaka ku Nabbi Adamu alayhi salatu wassalam, mpaka ngera banywe bagamba. Naye Nabbi yalaga nti kale omuntu anaaba ayagadde okwogera olyo lwange olutandikirwako koma ku Adnani alayhi salatu wassalam. Bil asaf ekyembi kye tulina olwaleero batono nnyo mu basiraamu b'oyinza okusanga asobola okugera bajjajja ba Nabbi abana, okuggyako ndowooza abasoma mawuledi zino bo ebiseera ebisinga babamanyi kubanga omulyango bakukwata mu mutwe oledi bo oyinza bamanya kubanga wabakwata bwotyo. Wa amma abantu bangi osanga oli nga yaddai hubba rasul, aga Nabbi mwagala nnyo, era Nabbi naye mugambe barakallahu fikum Nabbi mwagala, mbuulira amannya ga Nabbi ana, erinnya lya Nabbi n'erya kitaawe ne jjajjaawe ne jjajja wa jjajjaawe, bana bokka kyoyita ismu rubai, erinnya eririmu bajjajja b'omuntu abana. Wallahi batono abakimanyi mu Busiraamu. Temwerabira Sayyidina al-Imam Ja'far as-Sadiq alayhi rahmatullah yayogera akagambo ntira nnyo kabagamba, era ntira nnyo kwogera nenkategeeza abantu nti buli muntu yenna, Imaamu yagamba ebigambo bino yeetaga buli omu abimanye, yagamba nti min alamati i'raadi llahi ani al-abdi an yaj'ala shughlahu fima la yani, omu ku bubonero obulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala omuddu Allah yamwesamba, Allah yamuta, an yaj'ala shughlahu fima la yani, Mungu akutakabanya n'ebitakwatako n'oleka ebikwatako. Lwaki njogera ebigambo bino? Okwongera okugyayo amakulu g'ekigambo kye mbagambye nti bangi mu basiraamu olwaleero omusanga tamanyi mannya ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ana tasobola kubuulira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuzaala ya Abdallah, azaala Abdallah ya Abdul Muttalibi, azaala Abdul Muttalibi ya Abdul Manafi, azaala Abdul Manafi ya Qusayyi. Oyinza omusiraamu nga tabimanyi, naye nga bw'atandika okunyumiza Messi, sente zaafuna, nabamuzaala ddi, abamuzaala babeerawa, abamuzaala bafuna meka ku sente ze, yabazimbira wa, yabazimbira ku kyenkana ky'obugazi. Akunyumiza Messi n'ogamba barakallahu fikum, ofuniramu wa? Tetubagaana kumanya emipiira, naffe ffenna tujagala era bamu tugiraba, naye omukwano gwaffe ku ebyo gwandibadde mutono nnyo nga gukulemberwamu omukwano gwaffe ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yagamba nti min alamati i'raadi llahi ani al-abdi an yaj'ala shughlahu fima la yani, emu kubiraga omuddu nti Allah yamwesamba kwe kubanga Mungu amutakabanya nnyo n'atakabana mu bitamukwatako, n'omusanga nga afa okumanya Messi ono yani. Naga nti oyo Messi gwe tomumanyi naye nga tojayambala, bagigula euro omutwalo gumu mu bweziti, bw'oziteeka mu za Uganda abeera mu buwumbi 2, ateeka kati engatto ye bajawula n'obuguwa obugisiba, obuguwa wabukolera Spain buli mu sente bweziti. Nonga nti barakallahu fikum tubitegedde. Naga nti atalindako seeka, gwolina nikyo tamanyi n'amannyo ge ngatte eyo bagakolera Gindi ne bagaleete Gindi ne gagira bwe gati. Oyo musajja wa njawulo, stocks zokka zayambala Adidas ezikola bweti, ziri mu sente bweziti. Nonga nti barakallahu fikum webale kutegeera ebyo ku Messi. Naye gwe ofuniddemu wa? Nga ne sente zayogerako eza Messi talina wazifuniramu. Wa amma rasulu sallallahu alaihi wasallam, amuvunaanibwako Nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam naaba nga talina kyamumanyiko nga an rasulihi amun, nga ku Nabbi we tayogera. Nga ntubuulire Nabbi yani sallallahu alaihi wasallam tasobola kwogera, amanya ge yani tamumanyi. Agomoga nti Nabbi Muhammad, Nabbi Muhammad ani amuzaala tamanyi, ani azaala oyo azaala Muhammad tamanyi, nonga Nabbi Muhammad bamuzaalira wa tamanyi, ani maama wa Nabbi tamanyi. Kale tubuulire ku bakyala ba Nabbi tamanyi, tubuulire ku baana ba Nabbi tamanyi. Naye ng'okwogera bino ebisigadde byetoolera awo ku duniya, subhanallah.
fabiha khabirun kubyo mukenkufu muzibu. Kakati imam bwe yamala okugerera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wa akrim bihi min nasabin taharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliya. Yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yakuuma Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuvya ddala mu lyo lyamujja ng'abantu bonna balungi tebaali mu bwonoonefu bwa jahiliya wadde. Ne taata wa Nabbi yali musiraamu? Naam, yali mulongoofu alayhi salatu wassalam. Ne jjajja wa Nabbi Abdul Muttalib? Naam, yali mulongoofu. Ebimu ku biraga nti baali balongoofu njagala okukuwayo ekitono. Taata wa Nabbi alayhi salatu wassalam Abdallah bwe yali agenda okuwasa mama wa Nabbi Amina binti Wahabi yasiŋŋaana omukyala bamuyitanga Fatimata binti Murra al-Khathamiya. Fatima binti Murra al-Khathami yali mukyala nga yeeraguza abakyala abaloga abo balina ebintu bingi bekozesa. Yalaba ennuuru, yalaba ekitangaala mu kyenkya Sayyidina Abdallah taata wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amulengeramuuko ennuuru n'amanya nti ono ennuuru gy'alina eranga nti agenda vaako omuntu ow'obuvunaanyizibwa. Omukyala ono kyava yayita Abdallah n'amuzza ku bbali nti Abdallah kyokojje n'amuzza ku bbali. Abdallah yalina ekitaawe Abdul Muttalib. Nanga nti Abdallah nina kye njagala okukusaba nti gamba omukyala asaba taata wa Nabbi nanga nti njagala kukusaba obeereko nange mu mbeera ez'obufumbo omulundi ne weguba gumu ngenda kuwa eŋŋamiya 100. Omukyala alabye nga Abdallah alimu ennuuru ey'enjawulo, alimu ekyamagero. Owulidde ng'ekyamagero ekyo bw'alibeererako n'omukyala yenna Allah agenda kukikyusa kiteeke mu mukyala oli, omukyala asobole okuzaala ennuuru eyo oba ekitangaala ekyo. Kati omukyala ono Fatima binti Murra al-Khathamiya bwe yalengera ekitangaala ekyo najja yegayira taata wa Nabbi nti beerako nange twebakeko ffenna olwaleero just ekiro kimu ngenda kukuwa eŋŋamiya 100. Eŋŋamiya 100 ebiseera ebyo ng'omuntu aba akuwadde. Ng'omuntu olwaleero nga nja kukuwa ente 100 ate ng'ente nnafu nnyo ku ŋŋamiya n'olwaleero. Oba ngenda kukuwa Range Rover 100, ngenda kukuwa Land Cruiser emmotoka ezo ez'ebbeeyi eza 100. Allah leero ani ayinza okugaana? Naye Nabbi Muhammad taata wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdallah kyava yagamba omukyalo n'amugamba nti munnange ekyo ky'oŋŋamba nkole ekyokubeerako naawe mu mbeera eza haramu Allah zaatayagala yagamba nti amma alharamu falma ma tuduuna, nze okukola haramu akiri nfa. Taata wa Nabbi oli nagamba nti oyo teyali mulongoofu. Lahi oyo teyali mulongoofu, yagaana okukola haramu. Jjajja wa Nabbi Abdul Muttalib azaala Abdallah ono ye buli omu ekyafaayo kyakimanyi. Olidde omusajja bwe baava e Habasha ne bajja bamenye Kaaba, bazze bateeke Kaaba wansi bagimementule. Olidde bajja okumenya Kaaba, taata wa Nabbi bamuwambako, jjajja wa Nabbi Abdul Muttalib bamuwambako eŋŋamiya ze 100. Bwe bawamba eŋŋamiya ze 100 ne bazitwala, naye ne bamuyita ne bagamba nti waaye gwe akulembera omu ku bakulembeze b'Abakuraishi nti ye tulina eŋŋamiya zo 10 nti ye naye tuzze kumenya Kaaba. Kiki oyogerawo okyawo? Jjajja wa Nabbi yabagamba, jjajja wa Nabbi alayhi salatu wassalam yabagamba nti bannange mbadde nsaba nze eŋŋamiya zange 10 zo muzimpe, teziri mu kumenya kwa Kaaba, mumpe eŋŋamiya zange ngende eka. Ne bamugamba ate Kaaba nga togyogeddeeko okkiriza tugimenye? N'agamba nti zino eŋŋamiya nze rabbu waazo, nze mukama waazo, nze nzirabirira. N'agamba nti walilbaiti rabbun sayahmihi. Wulira tawhid, walilbaiti rabbun sayahmihi. Temweraliikirira neeyo Kaaba eyina katonda waayo agenda kugikuuma. Walilbaiti rabbun sayahmihi, ne Kaaba eyina katonda waayo ajja kugikuuma, nange mumpe nkuuma ebyange. Olaba tawhid, olaba musajja wakkiriza nti Allah agenda kukuuma ennyumba ye, ffe tetulina buyinza bugikuuma, nannyini waayo ajja kugikuuma. Sayahmihi, nze mumpe eŋŋamiya zange ngende nzirize. Ne bamuwa eŋŋamiya ze n'atambula n'agenda. Kakati musajja kyagamba nti abo bonna baali balongoofu. Olwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwali longoofu. Ani abyogera ebyo? Awradana Zainu al-Iraqiyu waridahu fi mawridi al-hani warawa. Imam Zainuddin al-Iraqi alayhi rahmatullah yabyogera mu mawlidi ye n'abitanya bulungi. Musajja yagamba nti
حفظ الإله كرامة لمحمد الله يقوم اجتباء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقوم النبي اجتباء الله يقوم النبي اجتباء آباءه الأمجاد صونا لاسمه nga akuma ekitiibwa kya nabbi okuva ddala ku bajjajja baabe ebitiibwa nga Allah akuuma linnya lye lya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abakuuma atya naye ntaraku sifaha bonna Allah yabeesambye obubuze Allah yabeesambye obukyamu falam yusibuhum ma'aruhu ne batakola bintu bitali mu nsa ne bakuuma ensa zaabwe ne batambula nga batambula ekifaananyi ekirungi okuva eddi min adamin wa ila abihi wa ummihi okuva ku nabbi Adamu alayhi salatu wassalam ku bajjajja be bonna abali awo mpaka ku taata we ne maama we Amina binti Wahbi alayhimussalam bonna Allah subhanahu wa ta'ala abasiime abalungi tujjatandikirawo inshallah olw'okuba olujja nga tugenda mu maaso n'okunnyonnyola enkizo za mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kubanga tuli mu mwezi gwe omwezi gwazaalibwamu sallallahu alayhi wasallam n'okwongera okubalaga obukulu bw'okusanyuka olw'okuba Allah yatuwa owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam olwayo munzikirize enkome wano akadde kange bwe katube kagamba naye inshallah olw'okuba olujja mu ssaawa y'emu programu y'emu olutindo tujja kubawa ne muganda wange Sheikh waffe Sheikh Muhammad Mayambala inshallah tugende maaso nokola programu eno nsaba Allah omulungi abakuume lubeerera Allahumma rabbana mla qulubana bimahabbat sayyidina rasulika sallallahu alayhi wasallam tukusaba Allah waffe omulungi ojjuze ebifuba byaffe byonna okwagala ennyo nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam na buli mwaka nsaba Allah abakuume nga muli mu mbeera esinga okweyagaza wadumtum fi amanillahi wa riayatihi wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yenze matubashira fubazanya nengo حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله Eno Yes Salam TV. Don't miss out on being part of the ultimate game changer.